kitalo nnyo. Katuzuule omutemu eyase Alex Ekubo. Alex Ekubo wetwogerera mugenzi era ng'ono yafudde ku nnaku z'omwezi 11 mu mwezi guno gwennyini nnyini. Omuvubuka ono y'omu ku bavubuka ababadde abaatiikirivu ennyo naye wetwogerera essaawa zino mugenzi era nga maziga meereere mu ggwanga erya Nigeria naddala mu film industry. Buli muzannyi yenna waali yannyogoze olw'okufiirwako munnaabwe ono naye ebigambo bingi bizze biyitingana kwani yase Alex yafudde atya, kyekyabaddewo, yatandise atya okufa, yayogera atya, yakitegerako nti ali mu bbanga lye erisembayo ku nsi oba nedda, alese abaana bameka, alese abakazi bameka, byonna tugenda kubanga tubyogerako. Omuvubuka ono abadde muvubuka mulungi nnyo era nga bwe twogera ku basajja ababadde basinga okulabika obulungi, abasajja ababadde basinga okwefaako, abasajja ababadde basinga okunyirira, abakazi bebettanira, abasajja abalungi abalungiwa ne basinga abakyala. Alex obadde tomusosola kubanga y'omu ku bantu abavubuka abataano ababadde basinga okunyirira mu ggwanga erya Nigeria. Yenze Sheila Adita atanaba kubango subscribinga ku YouTube channel yange, subscribinga kwata kade nga buli video yonna gyenteeka yekutuukako bulungi. Teweerabira commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga bwe buti bwe mba ntaddeyo. Ennaku zino video zange tezikyatambula olw'ensonga YouTube yazikwatamuko. Buli wenteekayo video bakuwa views 2 views 3 ekibadde nga tekiriiwo. Naye mbadde mbasaba muminkirize. With the time my videos will come to my audience, or time to come my audience will be able to receive my videos. Simanyi kyagenze mu bukyamu okubanga YouTube etuuse okubanga shadow banning account yange, naye tukigumire. Tugenda kubanga twogera ku mugenzi ataliiwo essaawa zino. Omugenzi ye Alex Ekubo era nga yalese erinnya ddene nnyo, teekako n'obuwagizi bungi nnyo mu ggwanga erya Nigeria. Okufa kwe kwaleetedde aba Nigeria okwennyamira paka olunaku olwaliro era nga wetwogerera maziga meereere mu famire y'omugenzi. Omugenzi ono abadde talina mwana n'omu. Bwe kigambibwa nti abadde talina mwana n'omu era nga tayise mwana n'omu yenna ku nsi naye nga kisoboka. Ebisinga bwe bityo ebyogerewa era nga bagamba omugenzi ono abadde tali mufumbo. Ffe tugenda kugenda n'ekyo abantu kye boogera naye nga tomanya behind oba closed doors wayina okubanga wabaddeyo a beautiful woman abadde emabega w'ono omusajja oba a beautiful woman abadde ali mu maka g'ono omwami era nga nkimanyi behind there wayinza okubanga waliyo a very beautiful kids beautiful kids nga ziva muono omwami. Byonna tetugenda bigendako olw'ensonga tebaagadde maybe publishinga oba nga bagadde bikweka bukwesi nakyo kyonna kisoboka. Jjukira mulimu baselebu abamu nga tebaagala kuteeka families zaabwe mu mawulire. Omwo nno nga mwe muli abaana, mwe muli bakyala baabwe, mwe muli n'abazadde. We are going to respect that. Naye nga njagala omanyi nti nno kunyolwa nnyo nange mbadde nnyumirwa nnyo firimu ze era nga kinnumya. Kyova olaba ne bye njogera tebikwatagana right now olw'ensonga ndi mu bulumi. Omuvubuka ono abadde alina ekirwadde ekimusumbwa. Tudde kwani eyamuse bino bagamba abamu bagamba ddogo, ashawo, simanya bino bamukoze bino bamuloga n'ebintu ebirala. Yes, ebyo tebiggwamu because it's an industry. Buli muntu aba alwana kuyitawo, buli muntu alwana kubeera wakabi. Nabyo bisoboka, byonna bisobola okujja. Naye ebbanga eriyiseeko naddala omwaka oguwedde omuvubuka ono yasooka n'abula ku maaso g'abantu ng'omwono mwastopinze okuzanya ku film, mwastopinze n'okwekubya ebifaananyi, mwastopinze okubeera ku social media. Ne kireeta alarm eri abantu naddala abo abamubeera ewala nga beebuuza yabaaki, yalagawa, ki ekyatuukawo, abalala nga bagamba ya travelinga, abalala bagamba firimu yazivaamu n'ebintu ebirala. Kumbe bambi musajja wattu abadde nga gyali naye nga mulwadde era nga mulwadde wa ddala. Wegutyo omwaka gwali guggwako ne yeekakaba najja n'azannyayo ku firimu naye era nga tali bulungi era nga akyali bubi. Paka
obulwadde we bugambye nti nedda yatwalibwako mu ddwaliro n'abeerayo ng'omuntu asaaga bagamba ng'ebyo tebinnatuukawo yasooka n'amanya nti nno mulwadde ng'omuntu wonookera ku makya n'ogenda ne weekolako body check up nga gwe omuntu eyo gy'ozuulira nti olina ekirwadde ky'obadde tosuubira nti oba okirina ky'obadde tolina mu ndowooza nti oba onoosobola obeera nakyo bw'atyo naye bwe yazuula nti nno alina liver cancer bw'atyo omusajja waatu n'atandika okuteekinga options ku ki kyalina okukola eri obulwadde bwe munnange najja nga yejjanjaba paka ekirwadde bwatuuse ekiseera nga takyasobola kikontrolinga ne kimusinza amaanyi era omwaka gwabadde gugwako Gaayo ono n'abeerako ku kitanda n'abeerawo nga mulwadde mugonvu teyeewulira bulungi n'ebintu ebirala abantu abamuliraanye ne batandika okugetinga concerned ne beebuuza ki ekigenda mu maaso bamukyaliddeko naye ng'ekisinga okwennyamiza yalinga tabuulira bantu oba kujja ku social media kwogera teekako n'abamulinaanye nga they don't come out to give any information about him nga basirika busirizi until nga ennaku z'omwezi 13 Gaayo ono bwe bakonfamingidde ddala nti afudde naye nga amawulire ge ag'okufa agaddala gasookerwa ddala mu nnaku z'omwezi 11 ne bagamba nti ono Gaayi afudde wabula ku nnaku z'omwezi 13 ne kibeera confirmed ensi yonna n'ekimanya nti Gaayo ono mugenzi katusabye Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe.